kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Abatendesi kati bayaye. Omutendesi Sebunya webale tuyambako kuwangula kikopo nema. N'abandika kikayanidde tebalinawo kye batandikira. Kuba toyinayo yadde. Ne tukyali ku news ne tulina technical. Musajja balina ebifuba. Ne omukwa gwabalemera ddala. Omwana production gwe twaddayo ng'agamba anyumiza Antwe. The other team for Uncle Simon won. We won all the trophies. And I young when I grow up, I'm going to be playing for what is that? The team for Uncle Simon called the production. Yes. How about technical? Even if there comes a very good team, I'm only playing for production. Omwana yakabi manina ina makantu akenjalo nange sinakategera paka nakati. Kade kangulumbi omutwe weekend yonna nti kicheche ekindimu nti buli kyenkwata ko kitambula. No wakwata kuki? Omuguwa. Ngo ulidde otya mulingo okyogera. Banno basamba bakwefu bali mu kisaawe. Naye nga twawangula omupiira gumugula abantu wamuwe bali baatya abongo bayita mu byafaayo. Ayino twawangula nera mulimu obumulumulu. Buli timu yafulumanga okuzanya ng'ozanya mbambya ujjo otuya nampi byafa. Naye nina ekintu ekindimu. Kireke ekintu obeera nakyo. Kakati munnange mu ggwanga lino Uganda olunaku olw'eggulo lwabadde International Day for the African Child era nga luno lwatandika celebrating lwa mu 1991. Kakati luno olunaku luliwo to honor those who participated in the Soweto uprising in 1976 era n'ekirala to raise awareness on the continuing need for improper education gye bawa omwana omuddugavu babeere kulekebwa mabega babeere nga bawa okusoma okw'omutindo n'ebiralalala ebijjudde but basically looking up to omwana w'omuddugavu ku lukalu lwa Africa. Now still ku lunaku olw'ejjo nga tutunulya ku bizibu omwana w'omuddugavu byasanga mune waliwo emboozi yatambudde ku social media era mweri mawulire omwana wa senior 2 omwana wa senior 2 abeera bw'aba asomye mangu abeera around what age? 14. Naye asobola okubeera any other age. But even 13. Okay. Wabana batuula as early as 11. 12 years P7. 11, 12. So about 13, 14. Mune kati abaana bajjako birth certificate nga bagenda ku ssomero. Tagenda mu P1 nga tali 6 years. Era abeerayo mu kindergarten. Taba mukulu. Era bw'atandika 6 years ng'ali mu P1 kuba gye tutandika obbalirako nasala asobola obbeera emyaka gye gyonna muli mu byammwe but P1 gye batandika obbalirako bagenda kumenyeka. Yeah. Actually gundi minisita y'ebyenjigiriza maama yakiyisa batuwonya akatijjo ng'osanga omwana mu P1 ng'ali 4 years osanga omanyi abantu bavuganya okuva mu buli kibatandika n'okuvuganya mu magezi g'abaana n'otandika osanga owo asomedde mu myaka emituufu 6 nga waliwo akalimu enako nabali mu P1. There is no work I think a few years ago kuva yafuuka minisita y'ebyenjigiriza omwana at least addamu oyo ye maama naye notuula P7 ng'ali 12 years now. So we assume senior 2 is 14 years but there can be an age for some reasons but higher than 14. Kakati munange omwana ono amanya ge tebaagogedde naye nga badde asomera ku Elites College Mityana era nga munange yafuna olubuto. Pregnant. Yes. Kati wafuna olubuto emboozi egambibwa nti yagenze ku ka clinic akamanyiddwa nga Nats Medical Center ng'agamba olubuto lumuluma. Abasawo n'agamba asawo agagendako mu manju. Abasawo tebategedde nti ali lubuto sitegeera kuba abasawo tebakkiriza abakazi bali mbuto ogenda mu toilet. Nga agenda dduzaala. Kano yadde agenda dduzaala. Boyina olubuto awo togenda mu manju tukugaane. No, anti kati ekyewuunyisa bwe yatuuse mu toilet abasawo they cannot ono omuntu ali due. Atuuse yani bamwe atogenda agenda mu toilet. Yabadde lubuto lukulu. Munnange anti we yagenze mu toilet nga bamuwulira screaminga. Abasawo kutuuka baneiba bamenye akaji ka toilet ng'omwana yamusuddeyo dda mu toilet. Poliisi okujjejjayo omwana nga yamaze dda omutuga. So kitegeeza by the time we yagendedde mu clinic abasawo badde balaba situation gy'alimu. Yabadde ayidde. Yeah. Kiyita kujja. So munnange kakati essomero lyo ligamba nti baakebera abaana embuto nga batandika omwana tebamulabako na kintu lubuto but as a school they had to have an excuse. It is okay.
because that is not oba mwandisirise ne mugamba kamugira musirika olutali mpozi nga lwali luto nnyo maye mune banyogootolanga abaana abo bannaasi naye ngaera tebazisangamu naye nga abantu bali mbuto naye bo bagamba omwana asibye olubuto all the time. Now kati katujje wano ddala ki ekiyinza okuviirako omwana okutuuka okuzaala mwana munne atuuke n'omutuga oba atuuke kweno embeera. Kati ate bino bimuyita bwe basala omwana aba yamusazisizzaaki ekirira ate kati mu screaming ano basobola n'okisanga nga kyanginga bamusanga busanzi mu toilet amukuulayo ekyenda ne bane Katonda alina engeri gy'ayamba omwana aluma abakyala n'alemwa okuvaayo ne mwana asirya ate omwana atuuka n'okuvaayo bulungi nnyo. Katonda alina ebintu bye munnange. Ekisookera ddala ebintu bye tulina otutunuulira ekisooka abazadde omwana mukkirize nti aba yabasobako aba yabasobako naye mugenda ne muteekawo embeera y'obukambwe esooka n'esembayo waliwo ekintu kye tuba nga tetulina kyakuzza okuleka otereeza obutereeza ne mumuvuma omukazi amala naye olubuto emyezi 9 naye mutandika omuvuma kuva mwategedde nti ali lubuto bwe mumuma emmere bwe mumulangira. Kati nno ekyo nno Haffy kimuliko ekintu ekitandikira wali ng'omwana atandise okubuukabuuka n'abalenzi singa oba ofunye omukisa. Omwana otandika okubuukabuuka n'abalenzi si buzibu kusoomoozebwa kati mukitwalanga buzibu guba mukisa kyova nti nze abazadde abamu beetaaga kkaliramu omwana yabuukanga n'obulenzi n'omulaga nti kizibu kati atuuse mu myaka egifumbire omutandise okirabanga nakyo kizibu anti tomulaba nabalenzi yeetaaga kkalira muzadde n'ogamba nti gwe abangoba kati nabaviirako ddala. I know tulina okwawula ebizibu ne challenges. Omwana okutandika okubuukabuuka n'abalenzi kitegeeza nti wazaala omwana omulungi abavuka gwasobola okukola ki kati okusoomoozebwa tumukuumye tutya asobola okumalako okusoma nga tafunye lubuto. Parent otegedde nti kati ali active akuze takyali baby kati omubiri gutandise okuba kwe gudimandinga woba wemamulo wekibanga kibi lwaki waba atuuse mu myaka egifumbirwa nga talina mulenzi amuyita mu maaso ate kikuluma. So dear parents nga tonna batandika muvuma byonna naye ng'okimanyi yafunye olubuto manya ate kati olina kyoli omumuteekamu zino threats ne society ne society otandika osonga engalo wuuyo yasobye kino kiri saawa eno abazadde bemukkiriza nti kati omwana yafuna olubuto it is acceptance nakumanya mukivuddemu kitya nga mutandika omuprotectinga wano tuvuddewo tutya bayita omuzadde abeera mukambwe ennyo ku balenzi kyokatera n'olufunira nakkakkana nnyo kubanga kati kiba kyazze ekisookera ddala tuddeyo eri mwenga mu abazadde mwalemererwa omwana n'abayitako yabatolokako ate aba buli omu bafuna embuto. Thank you. Yabatolokako nayogera birungi abazadde tebajja kumanya. I always tell you omuzadde tamanya mwana ddi watandise kuba nawe omuzadde ali eyo bazadde bo tebagamba nti kati ntandise buli omu asimbula lulwe nene kati mawange tamanyi bannatandika ojega buli omu asimbula lulwe naye end results kyebatugamba nga ku university asasa nga tugamba mwenna abali wano muli sexually active mwalina lesson eyo nga batubuulira n'agamba naye omuwanguzi agenda owangula ano yagenda graduatinga nga tafunye lubuto abawala nammwe abalenzi omulenzi agenda okuwangula yagenda graduatinga nga tafunisiza mwana abandi lubuto kati buli omu n'otandika okusala amagezi. Now kati omwana ono ali 14 years emboozi n'omulenzi muto omulenzi olumanya nti yafunisiza omuwala olubuto ng'ateekako emisinde kati omuwala ali mu mbeera talina tata wa mwana ali lubuto abazadde waka bamuvuma society muliko bane basoma nabo batandise ndowooza n'alulinda kuba no mu solutions alayika yagezaako okujjamu n'alemererwa n'alulinda lujje ono omwana tamwetaaga yamala okisala okusinziira kyamaze receiving from the society omwana tamwetaaga. Kati nga bwali omuzadde omwana era gwozaddemu toyinza osobola okubeera successful not omwana ayina complications eyafunidde. I'm telling you now obuvunaanyizibwa ye agenda bbeerawo naye mulimu abazadde atandika bw'omuzaala wano togenda bbeerawo n'amanya kati ye alagewa alina ku eliminatinga kino ekyamuyingiririra obulamu bwe kati ye mwana azadde omwana n'omulenzi mwana kati awo n'asala amagezi. Now
of course ayinza okuba kati kusomera engeri gye bagala olubuto ali tebalulaba kusomera abadde agenda alaba omwana agenda yingirira mu kusoma nga yetwagambye nti ebeera challenge kuba kusoomoozebwa kuyingiriridde ebintu bingi. She's only 14 years. Gomanya ekyokubeera ng'oli mu society nga olaba oyo omwana naye nga tofiitingawo. Olaba tubeera bakulu eno gye tukolera n'ofuna olubuto lwobanga buli akuyitako nakkuba olwali. But you know you're an adult. It is you. Naye kati imagine ono abagera bwe bamutunuulira alinga aliko obulemu tategeerekeka. So aba yeetaaga support system y'amaanyi nnyo. Now outcomes ekisookera ddala ono omwana nga bwe tugambye ono omwana ayinza okuba successful avuddeyo. But we know fenna mu society tumanyi olubuto terumala. It's not about giving birth. Balina omujjanjaba Sema abuuzizza ekiriira kyo yakisaza atya azaalidde mu toilet ekisooka ali exposed ku environment ola infection muzifuna ositamyeko ositamye okitegeera nga ate ebiddirirawo biyitirivu nnyo agenda kulwala bw'atafuna bujjanjabi mangu. N'ekirala trauma kyeyakoze abasawo bayise poliisi abantu b'okukyalo bazze byonna ye yadayaga kwemyetinga wetuba tuvuma kale tuvuma mwana ona tetuvuma ona maama mwana mutajjemu lubuto atise mwana tuli ku bakazi awe tumuvumira obwamalaya bamalaya bakulu mwatama bakana basajja tumanyi na taata wa mwana fere tunatula no kwani azadde fe tuweereza buweereza obwala basomera malaya eno malaya kati okutekamanyi taata wako mutuufu nenga ne taata omumanyi kati byo bigenda direct mu mutwe gwa mwana ng'asirise mwana muto tasobola nakwe protectinga nga ye kubako kyayogera ne wabeera alina myaka 18 ng'ali mu senior 2. The fact that akyali mu senior 2 tutwala nti mwana muto talina bana n'obwongo bwe tebunaba kusoma kumanyako kukisinga ku senior 2. Then ebirala in the spiritual world bajja gamba yasa omwana oyinza obutaddamu kukwata ku mwana. Now I'm talking to parents abaana mubayambe. This might affect her. Omanya otya nti lyeri abadde ejjiirire ekkaeka lyayina tomanya. So buli kimu tulina okukikuuma nga we just munsi tubeeramu na ssuubi. So buli kimu ekibeerako ku bulamu bwo olina okigaadinga nga bw'osobola. And then of course katya okuddamu okwapieringa kwekyo ekyalo ku ssomero yonna bamutegeddedde era mumuzeeyo ku ssomero lyerimu kati bingi kyokka ate ali mu process y'okwagala okumutaasa ekyalo ojja mayiza nga bamututteeyo gy'atayagala oba wassenga oba wajjajja kiyinza obba kyalo nnyo ayinza obba si walungi kati byonna na process eno enegenda maliriza obulamu bwongerako onooneka kyokka mbu yadde alina kyatase kyayinooni naye singa abazadde mwajjamu oba ba relatives our caretakers nga mwajjamu from the start nga manyi nti kati afunye olubuto bino byonna mwandibadde mubitaasa kati okusoma kujja ffa naye mba mugabe mwongereyo asome temugenda muzza kweri essomero because tagenda kusobola ffe essomero tulimanya ekibuli ekiri ku ssomero batosobola n'abasomesa batulangira wano waddanga mbalenzi gwafuna olubuto nga ne bano ne bandibadde tebamanyi. So abazadde way forward kiddayo gye muli tukendeeze ebintu bisinga obirabanga ebizibu kiddayo gye muli ofunye omwana kati tineja akyuse naawe omubiri omulaba takyakutunula na maaso straight atandise okwemonkoola mwogere nabo ate ina better way. Nawe kenyini weko mwakafaananyi emyaka egyo wali otya kuba kino kye kigendo beera they are transforming ali kulo boyagala oba toyagala takyali baby sechi ebintu bingi biri bound to come same as to boys yayinza obutafuna lubuto naye bagenda ozifunisa ate naye trauma omuwala nga bwagifuna eyo omuwala just eri visible naye n'omulenzi agifuna bw'abanga omuwala yamubulya nti wanfunisa olubuto macha si yalwetise naye kijjamu affectinga kale nga ovudde ne kwekyo omulenzi ayinza n'okukkiriza nemumaliza nga family y'omuwala ekutta omuwala emusindisa emuluto ew'omulenzi olunaku lwe tulijja ne twogera ku bizibu young couples basisinkana tobimanyi muwendo kati ate no munnange obulamu bw'omuwala bwonooneka kubanga bwonooneka mu ngeri ebyomu gy'alabako ayinza obutasoma ayinza obutakola ki naye wenkuwa lisiti y'abawala abafunye embuto ku masomero ne baddamu ne bapiiki nga tomumanyi muwendo naye ate wenkuwa abalenzi nga yasiraanira ddala lwakufunisa muwala lubuto ng'olunaku lwe yafunisa omuwala olubuto baba amusiba oba bamukola kinga obulamu bwe tebwaddamu kudda mabega kakati
side zo noyinza paggo ina wa bulenzi go kama kasito wange mulenzi kasanze nazala mulenzi obufumbo mbumbu soleta obufumbo obwokubiri nefundeta obwokusatu genda okuddamu okwetunulira ng'oli wa myaka nga tokyalina future. So bazadde tulina okuddayo ne tutunula I understand kiruma muzadde no si bwangu naye ebintu by'abaana abawala n'ebyabalenzi okubuukabuka n'abawala tulekerawo kirabanga obuzibu tukirabenga okusoomoozebwa kati no mukulu munnange okimanyi mulaffe yatandise obuukabuka n'abalenzi tukoze tutya tutyayo mu